abasuubuzi kano kammwe singa weesanganga mu mbeera ng'olina ekirwadde ekyagala okukusaanyaawo naye nga ggwe mu ntegeera y'olowooza nti osobola okukozesa ekirwadde kino kyennyini ng'eddagala okusobola osimattuka amagombe akuloga mwamba buli wadde abeera akulengera era weetaaga okwetambulirako okusabirwako sinakindi ggwe kennyini ng'omuntu okwesabirako kubanga tewali kirwadde ate kisobola kufuuka ddagala okuwonya ggwe kubanga okuwonya ggwe kitegeeza nti ate kyo ng'ekirwadde kirina okwesaanyaawo ate nga tewali kirwadde kisobola kwesaanyaawo bw'ofuna ekirwadde oyina kudduka mu misinde mu basawo abakugu ne bakuwa eddagala erigenda okukola ng'abasirikale okulwanagana n'ekirwadde kino so si kutuula na kirwadde ku mmeeza okulaba engeri gy'owonye kubanga ggwe okuwonako kitegeeza kusaanawo kwakyo tewaliwo muntu alimu ku magezi oba mulwadde alimu ku magezi atuula na kirwadde ku mmeeza okulaba engeri gy'agenda kisaanyaawo oba nakyo kyennyini kye kigenda omuyambako okwesaanyaawo gw'osobole okuddizibwa obulamu abasuubuzi mwagenze okusisinkana mwami Yoweri Kaguta Museveni ku nsonga y'omusolo gwe mumanyi gwe yaleeta mwenna abasuubuzi mukimanyidde ddala bulungi nti guno omusolo si gwa URA wadde nga baaguyisa mu URA kubanga ono ye masiga gonna agakola gavumenti ekkuŋŋaanyizo ly'omusolo terisobola kuteekawo omusolo gwa kimpatiira kubanga omusolo ogw'ekimpatiira gusobola ossuula gavumenti nga wallahi Museveni si yaguwadde oda kati bwe nabalabye nga musugumbiza mudduka emisinde okugende wa Museveni mbw'abataase ku kizibu kino nategedde nti abalwadde bagenze ew'ekirwadde okulaba nga baddizibwa obulamu kyokka ng'okuddizibwa kwabwe okw'obulamu kutegeeza kusaanyaawo kirwadde kati kirwadde kyekyo ekisiru ekigenda okwesaanyaawo olw'okuba ggwe oyagala okuddizibwa obulamu Museveni alina omusajja gwafaanana ewaffe e Butambala ku nkuzi yafa n'okufa kati baamuyitanga Budala. Budala yali musajja muvumuzi w'amatalo nga Budala mu kuvumula amatalo mo era kafulu era singa baakutwalanga ewa Budala n'alema okuvumula ettalo lyo abakwagala nga balina okutandikira okukaabira ggwe ate onaagenda wa musawo ky'omukugu okusinga Budala mu kuvumula amatalo akuvumula ettalo weewaawo Budala ye yavumulanga amatalo naye weewuunya ate ye yagateganga nga buli Mukama Katonda lwabuzzaako eddiba Abudalla ono ng'asindika abakongozi be mu mpya z'abantu okwetooloola ekyalo ne mu masaŋŋanzira ag'enjawulo okwetooloola ekyalo nga bagenda basuula amatalo buli eyalibuukanga okugulu ne kumuzimbaгаtanako nga ansa ku kuzimbagatanako okugulu kuno ettalo lyalina erina kubeera Budala ng'era addukira wa Budala okusobola okumuvumula ettalo neggwe ku byakafaananyi ng'oddidde ekirwadde okitwala ku nkolo yakyo enkolo yakyo esobola okukivumula kubanga lino ettalo erikuluma lyasibuka wa Budala ate gy'oddukidde okunona obulamu naye waalisoose ne weebuuza singa abatuuze baakozesa okumanya okw'enjawulo oba okufumiitiriza okw'enjawulo ku matala agabazinda abantu nga 6 ku kyalo kimu ne bazimbagata n'amatala ate nga bonna balina kuwonera wa Budala singa baatula ne beefumiitiriza nti naye gano amatalo tegava wa Budala oba osanga tebaalirabye mugaso gwa Budala kubanga omugaso gwa Budala gweyolekeranga ku kizibu kyennyini kyaleese Budala yeefuulanga ow'omugaso ku kyalo ng'ate ye kennyini okwefuula ow'omugaso ku kyalo yatabangula obulamu bw'abannakyalo kuba pikica singa Budala baamulabuukirirawo ne bamugoba ku kyalo oba ne bamukolako ng'amateeka g'ekyalo bwe gagamba ddala Budala yaalibadde wa mugaso ku kyalo Budala yaalibadde ansa ku ndwadde ettalo ku kyalo kubanga ettalo lyennyini ligobeddwa ku kyalo oba likoleddwako ng'amateeka g'ekyalo bwe galagira mbuulira linaaba litya ery'omugaso ng'abatuuze tebazzeemu kulwala so kakati ebiseera ebisinga ebizibu byennyini ate bisobola okwefuula eddagala ku byo
negwe walisoose ne weebuuza lwaki ekizibu kiba kyefuula eddagala era ekizibu kisobola okwesaanyaawo kubanga abasuubuzi mwenna mukimanyi gwe mwasisinkanye kyekizibu kyammwe emisolo si kyekizibu kyammwe kubanga emisolo tegyogera emisolo tegyereeta wabula gwe mwasisinkanye ye kagireeta mwagenze eweekizibu okumalawo ekizibu ng'ate okumalawo ekizibu kitegeeza ssaanyawo kizibu mu bufunze mwe mulowooza ekizibu kyo kyennyini kisobola okwesaanyaawo anaaba mulwadde wa ngeri ki atuula n'ekirwadde ku mmeeza balabe engeri gy'agenda okuwonyezebwamu ng'ate okuwona kwe kutegeeza kusaanawo kwa kirwadde bwe muba mutunuulira Museveni musiru nnyo Museveni tategeera era mwe muba mulowooza URA eri mu kubajoonyesa oba Museveni yali mu kubajoonyesa nze yeekolera itongwa tosobola kunsanga nga nteesa simanya ku infiriisi mu omusolo gwa infiriisi mubi gwo gubadde mulungi gubadde gubafevalinga nti bwe babagirawo infiriisi mugenda kugaggawala nnyo nga bwe mwagaggawala ddi ekizibu si infiriisi ekizibu Museveni yensonga lwaki we mwamusinkanye ku nsonga ya infiriisi yabongedde okubalaga nti ye kennyini yekizibu era n'abagaana n'okumuddamu okumutiisatiisa so nga mmwe ekyabatutte mu maaso ga Museveni kutiisatiisa kizibu kya infiriisi yenna eyakireeta asobole okukiggyawo wabula ye mwamusisinkanye ye kennyini ng'omuntu yababuuliddeko ati ng'omusezi agula essowaani nti basuubuzi mmwe temugezanga ne mukiddamu okuntiisatiisa ani kizibu ekizibu kyekizibu oba gye mwagenze okutereeza ekizibu ye kennyini ye kizibu nabagamba bw'obeeranga n'ekizibu togamba nga Katonda nti nina ekizibu wabula ekizibu kino kyennyini ky'olina okugamba nti nina Katonda ng'oyita mu bikolwa by'okukirwanyisa bw'obeeranga n'ekizibu togamba nga Katonda nti nina ekizibu wabula ekizibu kyennyini ky'olina okugamba nti nina Katonda ng'oyita mu nkola ey'okukirwanyisa mwe munadda mu by'okwezinga bwe munadda mu by'okusisinkana ebizibu muweddewo bizinensi zammwe zennyini ze mwaligambye nti tugwiriddwamu ekizibu era ne mwebuuza ku bizinensi zammwe zennyini ku ki kye muyinza okukola okuggyawo ekizibu kino bizinensi zammwe zigenda bbawa olukusa nti nkwataamukko tusobole okuggyamu tube ng'abajja mu kapito okulwanyisa ekizibu then omulimu gujja ttereera gwokka ne bw'anaaba kapito mutono agenda kwandaala bagagga bannammwe abaabasookawo be baalwanyisanga zi gavumenti mu nsi zonna ezikyusizza obuyinza babizinensi men babizinensi women be bakyusizza zi gavumenti naye gwe weebuuze okoze otya okugamba bizinensi yo nti tulina ekizibu naye kyetaaga okuvaawo abagagga buli wetwogera ku byobufuzi bino maama ffe tulina ebyokufiirwa maama gavumenti ejja kubawa ebyobugagga maama ejja kubibowa ne bw'oliba teweetabye mu byabufuzi naddala ng'olina ennyindo eyeefaanaanyirizaako eno eyange otya bizinensi y'okugwa naye era nkulayirira luli lwedda neegwa kubanga ekikkaanya leero olaba bagikamamu kinene nnyo gwe ky'otajjaamu omulimu togudduka kubanga bagala gukuddusa wabula kozesa omulimu ogwo okwerwanako oba kozesa omulimu ogwo okulwanirira omulimu ogwo gwennyini gusobole okusigala nga guyimiridde ng'omulimu ogwo gwennyini gwo tegunnanafuwa kusobola kukulwanirira ne bwe musisinkana Museveni ne bw'ali ba meeting nga ya ku mazzi ne bw'ali ba meeting nga ya mu nnyonyi wallahi tebijja kukyuka
okukyuka kwa bino ebintu nga Museveni ye kennyini ng'omuntu mumaze kumwejjirawo kubanga Museveni yenkolokolo era gwe muti okutudde ebizibu ebibatawaanya. Omuti gw'omutuba bw'ogutemako ettabi erimu gweddamu n'entonnya guddamu ne gutojjera ate we watema erimu guleeta abiri. Kakati olwaliro mukaayana infiriisi nga mukayanira mu bizinensi zammwe ne waliwo akaseera nga balina okubajja mu bizinensi zammwe. Ekyasuula Godoni wava munno si infiriisi wabula eyaleese infiriisi ye yamusuula. Sembuya ne Buule abasembuule baatuuka kufanga bannaku mponga byoya naye ng'ekyabasuula teyali infiriisi. Infiriisi bw'aba yakajja nga waliwo be tulabye abaagwako nga tannajja kolowooza kye ekyabasuula. Mulina kulwanagana kyabasuula so si infiriisi kubanga gwe oba olowooza nti infiriisi yagenda okukusuula waliwo abaagwa nga infiriisi tannajja wabula ono eyaleese infiriisi gw'olina okulwanagana naye so si infiriisi. Ffe mu Buganda ewaffe tugamba kugema asinga okuwonya. Okugema kusinga okuwonya. Kakati essaawa eno mwagala okuwonya ekirwadde ate kimusobola okugema ne kitayandaala ku mirembe mirala oba mu basuubuzi balala kubasaanyaawo nga nammwe mwe muli kubanga kirina be kyasaanyaawo be mumanyidde ddala obulungi. Kaakano abasuubuzi muyina kwebeerera mu kimanye nti eggwanga terinunuka mmundu, eggwanga terinunuka beekalakaasa, eggwanga linunuka ssente ate ze mulina ze mukukulidde kubanga era ze mwakozesa oba abasuubuzi bannammwe ze baakozesa okuleeta Museveni. Kubanga waaligambye nti eggwanga linunuka mmundu ziguzibwa ki? Byenkwawa oba nviiri za ku mutwe ziba ssente. Abeekalakaasa gwe b'oyagala ku nguudo beetaaga amazzi, beetaaga ebyokulya, beetaaga abavujjirizi abajjako Hosni Mubarak bagagga beeyo. Kampuni zaavujjirira abeekalakaase mu mbeera yonna paka lwe kyaggwa. Bashiri mu Sudan kye kimu. Kakati mmwe musooke mwebuuze eggwanga muligasseeko ki? Eggwanga muliyambye ki? Kyenvudde mbasaba mutuyambe, tubayambe, tweyambe, tuggyewo olukusense olwagala okutusaanyaawo ffenna. Bwe bakugambanga nti okulya kino kireeta nnamusuna, tolina kujjanjaba nnamusuna. Sooka olwanagane ne kino ekireeta nnamusuna. Essaawa eno abasuubuzi omulimu omukulu gwe mwali badde musimbako omulaka gwakulaba mutebe mujjawo Museveni so si infiriisi kubanga infiriisi si ye yasuula wava munno. Infiriisi si ye yasuula Sembuya ne Buule abasembuule. Infiriisi si ye yatta Edward Mugalwe yali omusajja omusuubuzi omugagga. Infiriisi si ye yatta Semwezi. Kakati munoonye ekyattabali era ekyasuula abagagga abamu ekyo muba mulwanagana nakyo so si infiriisi kubanga infiriisi n'eba n'agijjawo gwowa okwavuwala ogenda kwavuwala kubanga n'abaayavuwala infiriisi teyaliwo oba tebaayavuwazibwa infiriisi. Nga tonnayogera ku infiriisi bwekufuukidde ekizibu oba bwegenda okwavuwaza bwesooka weebuze guno oguliwo go gukufa evalinga. Omusajja gwe mwasisinkanye mwamusisinkanidemu n'abantu nga yeye nga bambadde faces ezaabo bakyayina baki naye nga munda yeye. Wali ogenzeeko okusisinkana ekizibu naye ng'ekizibu ky'ogenza okusisinkana kikulimu kikujjiddemu. Y'ensonga lwaki yakugambye Abachina baateeka fakitole ekapeeka eya tailozi ne bawonya Uganda simanya obukadde bwa $4 ne budda mu nsawo y'eggwanga naye ng'Omuchina yakola tailozi ezo omumanyi yesali musale ye kennyini. Yesali musale eyo tailozi company yasali musale era sali musale nga tannabukala ggulu yasooka kubeeranga awo
ng'abamusisinkana bamusangaawo bwe yamala okuteekawo factory ne yeeyongera yeewalala ate eyo factory ya salimusale gye bakugamba nti y'Abachina. Kati kitegeeza muzze n'abantu okusisinkana ekizibu naye nga mube muzze nabo okusisinkana ekizibu bye bimu ku bizibu. Ekizibu kyakwerimbiseemu ojja osobole okukisisinkana. Y'ensonga lwaki bwe kyabadde kyogera kyabadde kikubira nnyo paasi kizibu kinnaakyo oba kyekubira nnyo paasi nga kyo Tailozi amakampuni n'ebirala Abachina mubaveeko batuwonya ekikulukuto bannange Abachina naye nga salimusale ye Muchina gwe boogerako. Mu bufunze infilisi mwagirese kugoba abantu mu bizinesi zonna muzezze buli kinene mukirina n'obutono obuduuka mwagala kubweza ffe tufuukire ddala abaddu bammwe nga mmwe mulina okusalawo lwe tunaalya ne lwe tutaalye musobole okutufuga n'embuto enkalu nga bw'otusuulirayo ku kiro ya kawunga tukutendereza nnyo nti weebale nnyo taata weebale nnyo oli mununuzi. Abasuubuzi solution ku kirwadde kye mulina yakulwanyisa kirwadde so si cooperating na kirwadde. Era bwe muwuliranga firimbi mmwe abasuubuzi mwebereremu nnyo naye osanga omusuubuzi bana yeekolera ayogedde byayogera bitunyumira byayogera bituyambako naye nga tasobola sharing olwa status ye naye nga ne data tasobola mukuweereza oweereze nga naye wabaawo okwegugunga tasobola kugulira baana kacupa k'amazzi beekalakasi bakyuse gavumenti ne bizinensi yeeterere mujja kiwulira.